Abantu babagambye mutwalo era abantu omuntu yadajja ng'asayininga mutwalo. We butuuse abantu ne babagamba nti bagenda kufuna 12,000. Bamaze ne bamutabukira lwakubasuubiza mutwalo n'abawa 12,000. Kati emboozi ngenda gikuba bubugivu awo mu maaso. Wabula kansooke ku Hajjat Namyaalo ono omukulu yamutuute ku Nyanja. Uliriza. Agala bannange Katonga weebuulirire toddamu kutemula bantu Museveni omubanja ajja satula amabanja ge. Oyo no presidential advisor naye njagala owulire essaala gy'asabira ku Nyanja. Njagala omwe obunkenke bweyongedde mu nkambi eyo olw'ensonga nti ku luno bakoze buli kisoboka kati batuuse n'okugenda ku Nyanja. Ebyaddala balaba nga akasajja akabataddeko omuliro kati sooka olabe kyekakoze mukono biina mu maaso. Waliwo be baawadde ssente entini nga babasuubiza nnyingi bwa NRM batabutse. Mujja kusamirira Museveni ayitemu atuwe ssente. Museveni omubanja ajja satula amabanja ge kubanga naffe kino ekisanja kya kumubanja naye era n'ebyo bikoledde bingi. Owoola kakanya obuzungu bannange onyiiza nnyo naawe olimba. Situka. Bannange mwalalalala bannange tubakoola mwenna ab'okuba Reinforce bannange tuzaano Katonga tukola otemula nnyo abantu kikikyo. Nansi watugambe ekula emirambo mwagigula dda kati ate okyatemula ky'abantu. Lukumi olonde omukulu omwami abamumanyi wa NRM ku TikTok eyo era bamukubakuba ekikupo naye agamba nti nedda ekituufu nedda. Obaze zino gaini ze tuyokuprotectinga. Bannaye musooke mulabe abantu baba wa nusu 10,000 bawe President Museveni akalulu. Ne bannaye Uganda tulagawa no wa muntu munno nusu 10,000 awe President Museveni akalulu. N'ogula akalulu k'omuntu ekisanja kirambe eky'emyaka 5 nusu 10,000. Ze zino gaini ze tuyokuprotectinga. Protecting the gains. Mukama Katonda wange. Abantu b'embaale kiki buzibu ki? Bano babadde bagisu b'embaale buzibu ki? Omuntu nakuwa nusu 10,000. 10,000 otasobola na kugenda mu toyi mu kibuga Kampala oba mu kibuga kyonna. Tosobola kugenda mu toyi mirundi 2 ngo 10,000 lukyaliwo. Kati 10,000 bakuwadde lugenda kugula kibannaye. Namwe ne musigalanga muli basanyufu ne musigalanga muwanika ebigalo we muti. Gwe bawo 10,000 yawanika ekigalo, gwe bawo 10,000 yawanika ekigalo. Mukama Katonda wange. Abantu nga bali bubi bannaye. Abantu nga bali bubi. Kyekituufu ndabeka video kana amanyi ne ganzigwa. Zino gaini siziriimu bannaye, siziriimu. NRM babaddeyo n'olukiiko bahonalebo bamaze okuva mu kifo kino wabaddewo olukuŋŋaana abantu babadde bajja taata President Museveni akalulu kagenda kufa okusuubiza abantu ng'ate ekintu siwe kiri kigenda kuttira akalulu ababaddewo basobola okugamba amazima go gali nti musayokola ekisoboka tutuusaako byonna naye abantu bemutikka tebasobola kukola kikutuusa kintu nga gobobo kyaweereza musayo amazima gali nti akalulu kaffe bali mukazanyiramu nze kugamba ndi muna movement lukuwe nze muzzukulu wa muwalawo pulezidenti ow'ekitiibwa abantu b'osindika abamu be bakwasizza emigugu eno ebisaka batugabule ngoze enduulu oziwulire emiziro giwulira bakulu ababaddewo wabaddewo omusajja ono asobola okutugamba ebisingawo batwonoonera akantu Museveni toli mubi era ebintu by'osindika bituuka naye oyina kawukuumi tuli ku minati ya kutereza muvumenti yaffe nga bw'otulaba mu kyalo ne mu byalo naye olwaleero luno batuyise mu lukiiko tetulina ketufunye batugambye amafuta tetugalabye abantu basiibye enjala kati n'olwekyo embeera gye batutaddeko muzeeyi siggwe wabula bano b'osindika abawansi abantu bali wano beekalakaasa
era nsubira bijja kutuukako. Basayinize mutwalo ku lupapula nga abantu bagamba basayinize omutwalo naye tebagufunye mu minati ng'esembyeyo babawo 5,000 muzeeyi abakugu bakoze okuloonyereza era nga balaga nti Bobi Wine we twogera aliidinga. Wuliriza kano, abakugu ng'omwana wagenda okunywera balaga nti Bobi Wine mu kalulu kano aliidinga. Njagala owulire bwino yavuddewo ono biibino. Nzize okubawa amawulire amapya. For the first time in 20 decades mu myaka 2 presidential candidate ali ku opposition aliidinze international polls wano mu Uganda. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kuleadinga polls waliwo research gye bakoze aba Research World International ne balaga nti no His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is leading by 42.5%. Of course omuntu okufuuka president alina kufuna 50%, 50 plus 1%. Naye at the moment we are leading. That means we tunatuukira mu kulonda that 50 plus 1 tosobola ogifuna. Bawadde Museveni bagambye ali ku 38 in the intentions ani gwe bagenda okulonda. Naye ate ne wotunulira Google data era ngenda bo batirano mulabi. Google data alaga nti our president His Excellency Kyagulanyi I think are leading by either 56% or 59% mu election polls. Chikulaga kitya era ngenda kulaga ne districts ezenjawulo nenga districts zonna oba regions zonna president waffe yali mu kuleadinga according to Google data. President waffe yali mu kuleadinga, so banange mwebale naye amasimu mugakube temugerabira amasimu mugakube nze maze okuba agange leero nammwe mugakube kale abagala era mbakubire namba ze muziteeka mabamu sinaba bakubira naye mwongere okuteekamu ennamba ngenda bakubira. naye mmwe ekintu ekyagwa mu ggwanga buno ebintu kati byakwegendereza nnyo bannange. Omusajja ayambadde yero yenna akutte n'ekipande mu lwatu naye akugamba akabolero ambuleera nga nkalaba kati aba NRM balinga 10 bonna bagamba akabonero ambuleera. Ensonga mwazitegedde babbulaadi mazima, ensonga mwazitegedde akabonero ambuleera kati ntusooko okimanyi bamuhoze okimanyi ne Museveni agenda kulonda ambuleera we bituuse. Abazukulu ba Museveni bonna bagenda kulonda ambuleera. Nze nkubuulira ebintu byatabuse. Ambuleera efuuse ambuleera. Soko owulire violence eyabadde mu kukuba amasimu nga tetukubira nabbanja kumusaba kalulu ka president Kyagulanyi yatuvumye buvumi. Soko owulire ka audio kano. Okagusaba nagwo mutinge agifudde bize ngendo mulemerako nze mujigabena empisa embimbwa eddiini lyaguyingira kugusaba nakusirika mukazi ogwagatama mama wasiibye otya bonnange ate akutte n'ajjako bujja kamulemereko. Press star or hash to copy this caller tune for 700 shillings per month. Wakofeta tuteme empi munnange. Osibye otya maama? Taliwo nnyabo nani? Oli bulungi? Taliwo nani? Kakati nkukubiddeko gwaliwo? Yes, nnyabo. Nga nkusaba kalulu ka Kyagulanyi Ssentamu Robert tulondanga 15 olunaku lugenda kubeera lwakuna wiiki eyo. Olinga amazi. Obaddewo awo kumpi. Nabbanja abaddewo.
Ochiwulire kye Nabanya tumusanga. Batugambye kuba amasimu tebayawuddewo bawa bakubye bukubi buli muntu Anita Mong bwe yabadde alira yerira kale tesorijoni ne President Yoweri Museveni banoonya akalulu yayogedde bino n'amaanyi mangi likyeralikiriza n'abalala uyo. Your Excellency, that patience of yours, maybe enough is enough. We cannot allow people to step on a plate that has fed you. During daytime, you pretend with us. And Your Excellency, I am speaking as the second national vice chairperson. I know I am your vice, but I must do work for you to get a good party. We cannot continue hobnobbing with the people who do not believe in us. We want to request you, Your Excellency, that you request your daughter Mongi to leave Dr. Cheng in Lira City. And Your Excellency, I want to thank you for believing in the politics of ideology, not identity. Speaker wangu omulungi yayogezeza maanyi eri President Yoweri Museveni. Ne President Yoweri Museveni ni yeewuunya. Ekisooka kyolina kumanya President Yoweri Museveni, entalo ze mubeera nazo ye zisigala zimukolera kubanga mwena muba mulipootinga wuwe. Kati Anita Mong siri nabbi, Speaker wange omulungi, tulipo agenda ku endinga bubi batya kubanga saakoze za NRM zonna zimweraliikirira. Towulidde? Anita Among saakoze za NRM ne bwebeera secretariat system ne invisible hand emweralikirira. Emulaba nga Samia Suhuru bakwe bamweralikirira. Ekisooka ayina sente, tayina gwatasobola kugulirira. Kati leero nakumeka, leero 9 wabula yena ku 6 tulonde. Bwe bamala kulonda ne balangirira Yoweri Kaguta Museveni nga president awangudde, video gitereke ogenda kulaba amaanyi ge bagenda kuteeka ku Anita Mong. Already tuli mu kalulu, wawulidde amawulire ku NTV agakuba ngu yezibika enkumbi.
eziri mu mitwaro no mu mitwaro z'okugabira abantu. Nze siri nabbi naye Speaker Anita Among kubanga bwe bamala kulonda batakyali speaker, ababaka bajja bagenda kwenoonyamu speaker omulala. Gundi Tayebwa agenda kubeera speaker. Among bagenda musuuba. Tola akadaga bamuteekako ekifuba. Ogenda kulaba ekifuba kye bagenda kuteeka ku Among. Kubanga okwagala dominance mu buli kimu n'okulaga amaanyi ate mwena mutibikola n'oba oyina amaanyi togalaganyo ayina amaanyi abeera ogwo Yoweri Kaguta Museveni.